nakugamba nti vaawo kubanze namukola bwenti naye olugalo luna musonga mu bwenti bwe buno obulema bwe nafuna ku mukutu guno ogwadija gwe munda bako buno obulema bwe ndiko buno nabujja ku mukwano gwange luno olugalo terwegolola olulaba kiremberwa embi yonna yonna okungoberera kati ye yakugamba atya ng'omusonzeemu olugalo we namusongamu olugalo yangamba ekintu kimu enensi tolowooza nti ya muntu omu nga bw'ogiraba njagala olugalo olwo lwonsonzeemu era ate ng'era lwe nali musonzeemu ojja kuntegeera nti nange ndi mukazi amazima gali nti n'okwegoba kwennyini nze neegoba zekka nga ndinga aliko n'emmindi ku mutwe era okumanya nga kirabika kwaliko emmindi lwali lumu nga sinnazuula nti ayagala bba wange naye ng'amulabye n'olubuto lwe namusanga n'enkumbi mu ttoyi ng'eraga eriko eddagala tetulina mwana gwasangudde nti atutteyo mu ttoyi naye namusanga munda ng'aliyo n'enkumbi eriko eddagala nengamba ono akola ki mu ttoyi era namulaba ludda lumu alabika teyandaba nenzira eno ku mabbali we yavaayo nemmanya kyabadde akola ngenda okwekaliriza alina bye yaleka wabweru nebindaga nti amazima alina kyabadde akola ekiraga ekyo omukooba kiki ekinyooka saalaba mukka wabula mu kuteekayo alabika yeye yateekayo obubi ndina bye nasanga ku ngulu awo ebiraga waneeno mu kukula yali ankabidde ebizibu bye muno wakukabira ebizibu bye ng'ate okimanyi nti mumanyi kamuwo mwasinkana mu kkubo mwasinkanawo bannange yajja wange yategeera kubanga twali tukulidde ku byalo bimu ate namubuulira nti nfumbiddwa kitu nga kale ensooka nakiteebereza sikikiriza naye nkikiriza ntya nagenda otunula ng'alina olubuto mukwano gwange yajja nalwo yali tazze nalwo mu bbanga lye namulabiramu nga n'ebizibu byakaaba tebiraga nti afunanga ku lubuto naye akaddeke naye waneeno nga mbazeewo omwezi ogusooka ogwokubiri ogwokusatu nalulaba luli mu myezi nga 6 omulekera ne twawukana n'omwami abazadde b'omwami abaali awo bo baagamba ki ku kwawukana kwammwe munnange famire nkubuulire wobanga omukazi ng'osoose mu maka era woolaba nga akaddiwiddemu amazima n'abeera nga afiiriridde amaka ge agakaddiwiddemu manya amazima naye yajja mugumu naye nga toli mugumu tosobola abantu bonna ab'ekika banzijjako omutima ne baagala omupya n'ebibeera ng'ebimu binsomooza nga mpulira amazima naddala nga kino kye bantuusaako mpulira ddala ng'obulumi bwempitamu nza bumanyi naye nakigumira nakigumira era sikankusala ekirimu ng'onzizizaayo wali eri omusajja bwe yeegwaniza mukwano gwamufunisizza olubuto mwabeerangawo mutya waka mukayisanyaako olaba we namanya nti luno lubuto Platinum Wellness Spa offers therapeutic massage services complimentary with sauna and steam bath for your full body cleansing. You can now get a Swedish massage, hot stones, spot massage, aromatherapy, salt ability hot stone therapy, Moroccan bath hammam, jacuzzi, and many more therapeutic massage varieties. We are located along Lukuli Road near Teletubbies Primary School, off Rumala Access, Eziga. Call us on 0708-842-821. Platinum Wellness Spa, here to take care of you. Abalungi abali ku HK Media yenze Hadija Kigozi. In your life experiences and adventures mbeera n'abakyala ab'enjawulo nga tugezaako okunyumya ku bulamu bw'abakyala oba oli awo n'abaami. Sometimes lwakuba nti abaami bali shy omuntu ajja nakubulira story ate nga tayagala kujja aginyumize bantu n'omubuuza kati ssebo oyagala story nze mba nginyumiza abantu so abaami muggwemu ensonyi jangu weeyabiza abantu tuyigire ku story yo ate tulabe butya bwe tukuyamba njagala okubebaza nti mwebale nnyo okutulaba mwebale nnyo okutwagala mwebale nnyo okusubscribinga abaganda baffe aba Platinum Wellness Spa bateekamu omusayo okulaba nga shetambula bulungi nga bano bakola massage bakola facial bakola Moroccan bath genda bakuyonja omubiri bakunaaze ogwekeko couples mugendeko mu jacuzzi osogendako mu steam oba mu sauna ogenda basanga okonge buziga of Malasa access osokubeera nga okozesa ku services zaabwe olabe obulungi obuzirimu banafa ba Roast Coffee Academy bakafulu mu kubangula abana ba baristas abamanyi na bano batubeereddewo nnyo
okulaba nga shetambulira ddala bulungi. Njagala okubebaza nti mubale nnyo okutulaba, mubale nnyo okusubscribinga. Woba oli mpya ku channel eno, nyiga akagamba ako ka subscribe okubeera nga joininga show. Woba oli ku Facebook, ku Instagram, ku TikTok, beera nga otufollowingako bulambalamba. Nsanyusa okulaba. Kale nnyabo nange nsanyusa okusanga. Amannya gange genava nage waffe era genazaalibirwamu. Nze Nakalimo Betty. Nakalimo ndi mukyala Musoga. Nava Busoga. Kati oyina amannya abiri ge wava nage Busoga nage Kampala. Natuuka nga amannya g'obuzaale bwange nga nkyali omuto nga sikyagakozesa mu kusoma nengakyusa. Ku bantu wali webali bakulaba obannyonnyole. N'okyusa amannya? Nenkyusa kati okugakyusa anti era tutyamu ebyo bye tuba tutambudde oba n'owulira nti gundi oyo waanammanya erinnya kisobola okuba ekizibu. Okimanyi nti okukyusa erinnya kibi? Olumu bwe nkitunuulira kisobola nakikolamu ensobi naye nga nalaba ate kyamala ne kinnyamba olw'ebizibu ebirala ebiteebeereka. Ate kitya mbuulira. Ebizibu ebyo nali nkyali muto ne bukya nga nvudde mu mikono gy'abazadde bange we namanyira nti kituufu tukuze. Woba okuze wabawo ebizibu ebikujjirwa nobeera nga amazima tebikyakuzza buto nti osobola okuba nga tobirabye. Obuzibu buno bwenja okunyumizaako bujja mu maaso gumiikiriza nja bukuwa. Munnange nze we nali nkyali ewaka nali sisuubira nti wabaawo ebyo ebijja nga bijja kunonooza ate ng'era ne mu bukulu owulira ng'oba maama akuwabula oba jjajja n'akugamba nti lino erinnya tolireetanga oba mu bantu oliterekanga liryo nga ggwe n'olyesigaliza. Nasigala nkimubuuliriza kiva ku ki? Naye yakintegeeza amaze ekkula ate nange ne mbirengera ng'amazima kibaawo. We nali nkyali omuto nze nafuna omuntu eyannyamba mu bwa sponsorship nga nkyali nanteeka mu ssomero nga siriiko ssente ya muzadde kuba abazadde bange baali bafuna mpola. Wankwata nanteeka mu ssomero bannange omuntu omunaku nga yagenza osoma ayagala. Nze nagenda twazaalibwa abaana ngambe bangi. We tuzaalibwa abaana abangi nze maama wange we yamaliriza teyasobola kuuma bizibu by'amaka n'abivaamu ng'ate yamala okuntegeeza nti kituufu ebizibu gyebiri era nakanyanga nnyo munyiigira nga nze ngamba maama yatuleka tuli bato. Naye lwaki yatuleka? Aba n'ebizibu bye namala n'enkikiriza kuba kati nakula ebimu n'embiraba. Kati nze bankwasa kitange omulala eyakuza kitange ate. Kati unagenda osanga kitange oyo alina abaana bangi kati bwabeera nabo nga ffenna tugattira wamu ng'abaana naye yali yatuyigirizwa kwe bayita okulima enkumbi nga tugimanyi ng'omwana omuto myaka 7 olina omanya nti nina okulima n'enfuna olugoye. Sizoni wetuuka n'otunda ne bakuwa olugoye n'omanya nti kituufu natunze kasooli wange kiro 5 nange nayambadde. Kati ekiseera ekituuka taata oyo mu kukula tukuze yansomesako paka kya 7 nga tantese mu gavumenti. Nangamba mwana wange muli bangi nga ngendera kumunaaba be mu kusoma. Kati amazima we twali tusoma nga ngenda nabo we twatuka nti P7 amazima twali bangi abaana bana kirasi emu. Nangamba nayo kimanyi gyogenza okuwumula vaayo nakufunidde akafuna ne mugamba taata kituufu okkiriza ati ye. Nangamba nafunye sponsorship nga sikitegeera kuba ndina wa P7 ngamba naye kiba kitya kino kyangamba ati ebyemikono gye biri mu kyalo ne mugamba okakasa ati vaayo gy'oli nali nagenda wa mukulu wange kuwumula eye waffe yennyini ebusoga nga nina mukulu wange muwalawe yali yafumbirwa awalala. Kati nampita ng'amazima n'amagezi ganeesibye gantuma kufumbirwa nkyali mwana muto. Nangamba vaayo we nadda nentuuka nangamba sponsorship yiino tandika okola ki okwewandiisa.
we yankwatako nantwala nampandiisa we yampandiisa bannange nasanga bannange ng'abaana b'abantu baliko obuyambi banyirira nga neegomba nengamba amazima buli kyanga nange ntuukiridde oba nga nsobola nga mpulira neesunga kiri kyangambye era bwe navaayo natuuka nagenda nampandiisa we yampandiisa nentandika okumanya ebiriyo nga bansomesa nti essomero lyogendako institute y'abakulu naye olina okweyisa booti bwe natuuka kati twewandiikiza eno mu byalo okubanga byali byakutuyamba ekiseera nga kituuka bamaze otuwandiisa nali ndi awo mmotoka etukimanyabo nga n'olugendo lwe tulinnyira mu mmotoka okululabako ewaffe wala Busoga mu kyalo eyo munda nga olwo tusomera mu busomero bweyo naye nga gwe distance maama olugendo obuwanvu bw'owulira mutambula w'ekigere okugenda nga n'engatto mu kigere temuli akayinja kakukoona okuva gy'ovudde paka gy'olaga ng'embeera gye tukuliddemu ya nnaku kuba tuli bangi twali twazaalibwa bangi mu kugumira okw'ekigere nze n'olwo lwe nayambala ku ngatto okulinnya ki emmotoka nga mpulira essanyu nengamba bannange kati kengenze kangende nkole ekintu te we natuuka ku institute nga ndaba tekuli keya kiri awo naye nga kinsanyusa nti emirimu egitututte batufaako kubanga batufulumyangako newabweru nze ekibuga kye nali simanyi jjinja gye muwulira nga batufulumya. Gwe wali ogenze ku institute kusoma ki? Nali ngenze ku institute kusoma byanviiri mukyala nga mpulira byenjagala. Bannange bwe natuuka ne batulaga esaluuni ng'eri mu ssomero mwennyini mulimu buli kiyitibwa nti kya mikono abazimba abamasannyalaze nga bonna gye bali nengamba naye ono nga nnyambye ono ye taata wange amazima owaddala era naali badde mwagala nnyo naye amazima sinnakituukiriza kye nali mweyamye nga kitange okumuwa kubanga yanzija mu mbeera gye nali sisuubira nti nze nsobola okubaawo nga nange neetengeredde sobola okuyimirira noonya 10 oba bakireete oba ndabe ng'omutwalo guze nange ngumusindikire nga ngujje ku maanyi gange nga sikisuubira naye we natuukayo nze nagenda na mutima gumu nga njagala kusoma. Essomero lyali litya gye wasomera? Essomero eryo gye nasomera baali baliyita Nile Vocation liri Jinja. Lyali litya? Essomero mu mbeera eyo tusomesanga abasomesa batufaako era nga n'obudde bwe bamanya nti buno si budde bwa wabweru nga tutwalibwanga kumpi ba primary batunoonya. Ate abayizi baali batya? Abayizi baali serious abasinga obungi bavayo n'ebyabatwala nga bakiri mu mbeera yakuwanyisiganya mbu bigambo nti banyiizaganye amasimu baali bagagaana ng'era metron kakusanga n'essimu oba waddeni ng'akukwatako essimu baali batwala mu mbeera z'abaana ba secondary nga babikwata era we twatuuka ng'era n'okugamba nti oyagala omuzadde oba osabe kyoyagala olina kuyitira ku musomesa ng'oba olina okugenda omusomesa akuyambe yaba akuwa essimu osobola okubira omuzadde. So kati olwovaayo ddi mu vocation? Mu vocation naliyo omwaka gumu. Nabiyiga ebyantwala wajja n'ofuna omulimu eno ebweru emabbali. Kati bwe namala nga bamaze okukikooti nga ekintu te ne bampa bbalwa ya bagiyita gundi certificate nafuna certificate mu kusoma kwange ebadde nvudde mu mutwe mu nsonyiwe we nafuna certificate eyo nalaba nga nfunye omulimu naye n'olw'empisa ze nali nkola mu baana be baali bajjeeyo nga baakuyamba nze yabakulembera ne neebaza Katonda era we nabakulembera mu bakyala abo abaali batututte mulimu eyakwata kasaaluuni yali tannakagaziya nti saaluuni nnene nagamba ono omwana amusiimye kubanga afuddeyo mu bannaakoze bulungi nampa saaluuni nentandika okukola. Saaluuni yali luddaja yakuwa? Saaluuni eyo yali buka ekitundu bakiyita bukaye
nga mu district y'Eiganga gye yali ebeera nga nteese ku kkubo naye ng'era neekuumanga omwana omuto nga amutya naye nga kennyini watuuka ekiseera ajja nankuumako ne tubeeramu ffenna wamaliriza n'akyuka n'addayo nagenda budde bwa Christmas bwe nakoleramu neemukolerako nenkola Christmas January enviiri ng'ozisiba bulungi enviiri nali nzisiba bulungi era kyekyamunsiimisa kuba nayitira wala mu be baatwalira obwereere nayitira wala ng'amazima kiragano ekyantwala nkyagala kati bwe ntuuka eyo amazima tutenderwa nenfuna mwana munnange namusanga ku institute nambuzaabuza nenekyanga ku mukyala eyali antutte okukola mu saaluuni nenvaayo bwe nvaayo munnange ng'amazima naye n'okusoma kwennyini yali asoma bya gundi MV yali yasoma motor vehicle ebyo bya mechanics we yabituukamu nti abimaliriza nga naye abazadde be bamuwadde nti mwana waffe oyize tandika okukola yali Kirinnya mu Jjinja naye nga tabaayo akyuka n'adda gyendi yantendera nenva mu saaluuni y'omukyala nevaamu amazima nenzira mu kwagala kufumbirwa era namaliriza nzadde omwana wange asooka naye nga n'ekigambo ekyantenderwa yangamba nkutwala ngenda kukolera saaluuni bannanga we natuuka nze teyampa saaluuni nadda mu kufumba mmere nga nadda mu kufumba nempulira ennaku nengamba tewamujjukizanga nti baby saaluuni ogikola ddi nga buli lwe tuba nti tuli mu mukwano ne lwanyiziza nga mugamba wantendera wansuza omukisa gwange tata wange yali aneeyimiriddwa ng'omwana n'anteekayo wali tosobola kumugamba nti no bakale saaluuni eganye kanfuna omulimu nviirenga wana waka maama wange bwe nakeeranga nti ngenda ku saaluuni nga we bukya nti ogenze ssaawa 3 okukola ovaayo tozze na 10 n'olulala bw'otyo nga tozze na 10 yagezaako okunsabira saaluuni ez'abantu abalala nkoleremu naye nga bwengenda amazima nzira na mikono myerere lwaki yakusabiranga nga tebakusasula oba nga ssente baziwaye ssente nga bakasitoma be babula nga ate eri nali nfunye omukisa ng'abantu batandise walizeeyo oba ne weegayirira omukyalo ow'essaaluuni omukyalo oyo yatuuka ekiseera n'akyusa kyano kuba naye yanyiigamu n'akola na ssomero n'avaawo naawo n'akyuka n'adda era ewaffe kuba yali wa ludda lw'ewaffe ng'amumanyi kati oluvannyuma ng'omaze otuukayo omulimu tewali olina omusajja ki ekyaddako kuzaala nenzaala omwana wange alina mu myaka 10 kati akuze era wembeera ofaanana ng'ow'emyaka 24 munnange nkuzeemu emyaka 28 embeera yatuuka ngambe nti n'okuyingira institute nagiyingira emyaka gikyali kati olina emyaka 28 nagenda ndi muto naye nayagala nnyo ndwanyise nti nange oba wakiri ngenda otuuka mu myaka egyo nga nina kye neekoleredde naye amazima kyagaana kati kigaana kitya we nadda wali nti ntandika okwekozesa okunkozesa nga ssente tezirabika nvaayo sizifunye we namala nenkyuka nengamba amazima n'omulenzi yannimba nti tumaze nakuzaala omwana wuuno akuze annimbye ate ne capital sikola kisijiraba buli mwaka ngamba nja kuteekerawo nga nze kisuubizo kye kyafuuka bba wange ng'embeerwa yonna ng'eganye nga ndaba buli kyendwanye kiganye nenzira ew'omulenzi nengamba kamale gabeera kimu naki n'omulenzi ono naye munnange we musembeza ng'omwami tugume tudde mu mbeerwa y'ekyalo byonna biganye taata we n'abeera nga yatuwa ennimiro nengamba katutandika okulima we tutandika okulima nenkwata enkumbi netudda mu kulima ne tulima emisiri gy'emiwogo nga gyamuka ekibuga tugireeta tukungula kasooli oyo ffe ow'ekyalo nga tumanyi n'omufuuyira n'abeera ettaka ly'ewaffe libadde likyali gimu nga tutiika bannange omuntu mu kusasula nasembeza mukwano gwange nalina mukwano gwange nali manyi mu mbeerwa nga naye anyigiriziddwa naye nga namulabako nkuze naye mumanyi nemusembeza ye yanviirako okufuuka obulema buno omuntu wakusongangamu akagalo nti nviira nakugamba nti vaawo kuba nze namukola bwe nti naye olugalo lunamusongamu bwe nti bwe buno obulema bwe nafuna ku mukutu guno ogwa ddijja gwe mundabako buno obulema bwe ndiko buno nabujja ku mukwano gwange luno olugalo terwegolola
olulaba nalemala naye nalemala lwa mukwano gwange kijja kitya we namusembeza nti tubeera awamu yakusanga atya wamusanga wa nali mulabye okuva mu budde nti tukyali bato mwasinkana mutya wano nga mukuze waneeno mu kukula yali ankabidde ebizibu bye muno wakukabira ebizibu bye ng'ate okimanyi nti mumanyi kamusembeze mwasinkana mukuba mwasinkana wa bannange yajja wange yategeera kubanga twali tukulidde ku byalo bimu ate namubuulira nti nfumbiddwa kitundu jindi na jindi mulagiridde yajja anoonya wajja gyendi nafuka mukwano gwange ne tubeerawo nga ninawo omwami tulima ng'ebintu era omwami wange abyamusa ekibuga tukola omwami wo yakkiriza obeere ne mukwano gwa waka nali muyitiddemu era yali mulungi mu mutima gwe nga tagoba bagenyi nakkiriza ne tubeera awo mwali mubeera wani omusajja yali yazimba omusajja yali tannaba waneeno twali tubeera mu maka ge yazaalibwamu nga tukyaliwo n'ennyumba ya muvuka agunjuse akaakatinitini kati mu kubeera kwako akayumba nga ffe we tusinzira ne tulima ne tuweereza emmere mu kibuga ng'ate naye aguma n'aggirako n'atunda emmere n'azza ssente mu mazima naye mukwano gwange nasembeza twali tuli awo ng'amazima ndaga nti anjagala ne famire gyansanze nayo naye mukundaga nti anjagala mu famire gyansanze nayo banga tuli wamu mu mutima gwe teyakindaga nga naye ekiseera kyatuuka n'akindagira ddala nti gwe ntagyetaagamu eyo famire kijja kitya bwakyanga nfunye olubuto olwokubiri olw'omwami wange naye bw'obuyumba obutini tebubaamu bisenge nga namuwa ddiiro naye nga we bukya nti nvuddewo oba ategedde ngenze kola anti oli mugenyi ate muntu mukulu tomutume osobola omuleka awo n'ogamba akangende nkole kino nga nze nannyini waka bannange we navanga waawo balina bye baddangamu n'omwami naye nga babiddamu mu nkukutunze sibitegeera n'engamba ye nga kale nsooka nakiteebereza sikikiriza naye nkikiriza ntya nagenda otunula ng'alina olubuto mukwano oba yajja nalwo yali tazze nalwo mu bbanga lye namulabiramu nga n'ebizibu byakaaba tebiraga nti afunanga ku lubuto naye akaddeke naye waneeno nga mbaze omwezi ogusooka ogwokubiri ogwokusatu nalulaba luli mu myezi nga 6 emyezi nga 6 kati ye ng'akugamba nti olubuto lwani era yalujja natya n'omubuuza olwo nkimanya ntya embeera gye yali atandise okundaga nga woba nti oba omuyise nti gundi jangu nga bannange omuyita omugamba nti gundi jangu njagala kino nyambaako kwekyo olwatudde eyali talina nti kwekaanya yatandika okumpisaamu amaaso nga ndabira ddala ate ndinga yesembereza ekizibu neŋŋamba naye ono omwana nga yajjanga mugonvu ye nga yali aneetonda mu sayizi ye twali mu myaka nga wogitunuulira kuba kunsinga yali ansinga omwaka nga gumu naye kirabika ekyamuleetera n'ekyo embeera gye yasooka ye okuyitamu nagenda otunula ng'ate nze olumu sinnakituukako ye kye yali atuuseeko kyekyamutuma yali atuuse ku kisenge naye yalimbuulidde nga mukwano gwange teyambuulira kati nkimanya ntya n'omwami yatuuka ekiseera n'akyuka embeera bw'akyuka embeera nga naye mu ssente sikyaziraba olwo tulabika tutandise okukola ki okuzigabana nti nga n'oli kati alabika asaba ki obuyambi ate aba alufunye n'atafuna buyambi neŋŋamba bannange nze nfudde nagguma n'olubuto lwange olwange n'enduzaala naye olw'embeera nagamba nze keemaze okuzaala sisigala mu kyalo neŋŋamba nyaamuka kibuga kyekyantuukako era olwadde eno bwe nti nga maze okulwala omukono gunnumye ye gunnumye maze ova n'ew'omwami ebizibu mbisanze mu maaso eno naye nga kyava mabega eri nga kindaze omuntu akola ki eyankola ekikyamu kino eky'olugalo luno wategeera otya nti oyo omuwala ye yakulemaza olugalo munnange obufumbo nabumulekera netwawukana n'omwami abazadde b'omwami abaali awo bo bagamba ki ku kwawukana kwammwe munnange famire nkubuulire wobanga omukazi ng'osoose mu maka era w'olaba nga akaddiwiddemu amazima n'abeera nga afiiriridde amaka ago agakaddiwiddemu manya amazima naye yajja mugumu
naye nga toli mugumu tosobola abantu bonna ab'ekika nzijjako omutima ne baagala omupya aze nga n'abaana b'enzadde tebakyababala. Nakwata bigere byange kwamuka kibuga nzija ntya najjira ku baganda bange. Nalinayo muganda wange mukubire simu mugamba gundi ndi ku kisenge ekisenge kyendiko oli biki nemugamba nkubulire nzadde omwana nziwumuze waka we nagende wa mama asooka mpabula mbulire nangamba omukonga kyakoze si kirungi nengamba naye nkoze ati omuko mu nyumba mwe mwabeeranga ye nga atunula ku oli omukazi ng'ali lubuto nga n'omukazi akutunuulira oli lubuto nga kiki kyakyagira ng'omukwano gwaggwawo wakati wo n'omusajja era gwali gwaggwawo kuba ne ssente ezaali ziva ku kibuga ku mmere gye nali nnima mama wange nga sikyagiraba Adija nga sikyagiraba sente baziwa mukwano gwange eyajjanga omukwano gwe nayamba nga gwe baziwa. Ndabye nnyo stories nyingi ezirimu mikwano emikwano gy'abaaki omuntu akulesa akuyambye ate gwe otandise okwagala omugjewo akufuukira ekizibu. Kati nze bwe ngamba naye nzize ewaka nzize n'omwana olw'omaze ozaala omwana wange naye taliiko buyambi kyenva mbeeramu obwongo obujja ne ngamba naye nasomako lwaki sisituka. Oyo omusajja yali yakuwasa n'awasa ne mukwano gwo ng'omaze okuzaala wamugamba nti ogenda mu kibuga? Saamugamba nali maze omuviira mu busungu. Emmere gye walimanga ye omusajja yakolanga mulimu ki? Omulimu gwe yali akolanga era nga we tuba tugikungudde etuuse ye yali ajjamusa ekibuga naye ekyandaga nti amazima ekyali erina ekkubo lyegendamu tetukyagifuna nga ssente ze ntakyalaba nga sente sikyaziraba takyaziza nenzibalanga we nabalanga nemmanya nti ya mwami amaze okola zizino enkya ajja kuddayo tufune endala nga sikyaziraba nengamba naye ndi kukinga nzize ku kisenge nga ne sabuni imwegayirira. Tegeza yegwe walimanga emmere ng'omusajja talina kyakola okutwaliza yali twali tugatta effamire weba eri ewaka nga tulima fembi naye okimanyi ng'omuntu we muba muli ewaka ne mubeera nga mwembi mukwata enkumbi sisuubira nti kiba kikusanyusa nga tomanyi mmere egyeraze oba nga toyambadde ku lugoye. Ono mukwano gwe yajja ye yali amanyi okulima? Yali tamanyi nga tumuleka waka. Kati nze amagoba ge naalifunye nti magoba ga ssente oba nkola nfunemu kiri nti yeye yafunamu kuba gwe nalekera ki amaka. Wenyamuka ekibuga mbuuliddemu maama wange akkiriza okwata obwana bwange neeyambe nzije ntandika okukola. Ku kibuga wali wajjayokko okuva ng'okyali mwana? Nali simanyiyo najjira ku ssimu lwe lwasooka okuyingira Kampala nga njiwulira buwulizi. Nzija ntya ne transport simulina kyenva ngamba yalina muto wange namugamba nkubuulire nze ndi ku kisenge n'abaana nabasuulidde maama wabula nfuniraayo yadde transport antuusa gy'oli nditandikira eyo okunoonya ekyokukola. Nali ndi awo nangamba tambula emmotoka ziva lwewaffe yeewala zijja zirinnya kiro we yakeera nangamba nkubuulire essaawa bwe zitibeera ku stage ya Gindi nti ye we namala nga nayimirira ku kkubo okumakya nga nze nninda mmotoka we yajja nze najjira mu lugoye lumu e Kampala ng'engoye zonna zajjula masanda engoye zonna nga zirima nga nze era naalibadde nga nkungulwa nenfuna nti oba nfunyeeko tulimye n'omwami nfunyeeko olugoye ebyo bye yansasula bye yalaba emikwano mugyewale. Era nze we natuuka ekiseera nengamba amazima nvudde ku mikwano Kampala najjako lwa muganda wange era bwe natuuka ne ntandika okweyiiya. Kati olwo engalo eno yalemala ddi? Engalo eno eremala etya? We natuuka eno bannange gwe naviira yasigala ndiko ekyo nali sikimanyi nkimanya ntya ntuuse ewa muganda wange naliyo nga mwezi mulamba nga n'ekyokola kiganye noonya kino kikoze eki kiganye. Bwe namala nengamba naye muganda wange
nze nja kola ntya lulamala nakubira mama mu kyalo mama wange natunda obukoko obwaliyo obubuzi nangamba wetongole mu kazigo netongola ntya mu kazigo olwomba nkola nangamba nti wasoma nviiri eyo wopanga y'akazigo tosobola kukola nemugamba naye mama mpulira sikyewulira obulamu nsika busike olwo ekinnuma n'ebirowoozo nkyabirina eby'omulenzi kati olwamala nga ngamba nti naye ekyokukola waba akkiriza atunze obuntu mu kyalo kampange nti nfunye ennyumba najja nenkuba ekiwempe wakati mu kayumba akazigo naye nga n'akazigo kalabika bubi tekali ku maini kali ku mabbali wenamala nga nze nguma nga ngamba yadde kiwempe anandabanga yanajja natandikira ku baana b'abannayibba ebiswayiri nembagamba kambalage nti nsobola osiba enviiri awe engalo yali etandise okukuluma oba yali tennaba olwo mpisizaawo omwezi nalindi awo ng'omutima gukola ki ng'omutima gunnumirira ngamba naye nja kukola ntya kyemba nkola oba nkubye ekiwempe kiyimiridde n'obuviiri sirina ne capital sirina dryer sirina nti ebyetaagisa mu saluni byonna nga manyo bikozesa naye nga simanyi nti byonna nja bikola ntandikirawa kubanga nzize engalo nsa ekizimbe bakiraba kyenkubyemu sayini eraga ebyenviiri nteseeko nalinnya mpandikisiza ekisiriiza erinnya ly'omwana wange asooka wandiiseeko mbwani mama Shafiiki beauty saluni mu kiwempe njagala kola ki kwejjusa nti amazima olina abantuuse eno tomanya nja kufuna abajja omukisa gujje ndi munda nengamba naye kangume kantandikire ku baana b'abanneiba bannange nali nakatandikiriza nti mpanga bya nviiri nze lwe nagamba nti kansooke mpulizeeko gye nvudde nkubeyo essimu olwo omutima gukyannumirira we nakubayo essimu olwo nteebereza ssimu ya mwami yali teriiko waaliwo banneiba be twali tukwatagana nabo nga ffenna baatugattanga abantu bawamu nga tebamanyi nakumanya biri mu nnyumba kuba saagamba nti mbifulumye wena bakubira nenjogerako n'omukyala gwe nalekanga ali Lubuto bannange wayita kabanga kati ninga weeks emu olugalo ne lujja lutandika okunsiiwa ng'omukono gusiiwirira mpulira obuntu bulinga obutambula ngamba ye nga kino kibadde tekiriiwo omukono nga gunsiiwa mu kifo ky'okuba nti oba neerowooza oba mbuuzeeko nti omukono gusiiwa guba kinabuuzanga banneiba bangamba eyo ntunuka erabika yeekuluma nengamba bannange erabika sintunuka nga gutandise okubimba nga bangamba siigako amafuta siigako bino otegeeza ki nti gutandise okubimba kwali gwasooka okwetakula gwasooka kuleeta kutakula nga neetakula bwe ntandika okwetakula nengamba naye omukono gubadde maama ogwajjira mu nnaku ebbiri nga neetakula okugamba nti kuweza wiiki nga zenna nsituse eno bwenti n'obulago buzito yenga okukyuka bwenti nga sikyasobola nengamba bannange natankudde ki mbadde sinnakuba eno masimu nga bino tebiriiwo mazeeko omwezi gwe maze mu kibuga nga sibawuliza nga negumya olw'ebirowoozo byange mbadde sirina buzibu naye kiki kino ekivuddeko bino omukono mukuwetakula gwatandika okunsiiwira ddala naye nga buli lwe bangamba nti siigako kino bye bandagiridde siigako eddagala ly'engatto nga buli lwe nditeekako gubimba nga gusituka nga gusituka emisiwa gy'eno gyonna nga teginzikiriza yadde kukyuka nengamba naye kiki nga sikyasobola nakola mu saluuni gye mbadde ndowoozeza nti ate ntandise okuba ekiwempe ntandika okukola nga sikyasobola gwagenda okuweza weeks 2 nga amazima ne luno olw'omunda luno olusulusituse mu kusituka nengamba nze maama nali nzize ntandika okuyiiya otunze n'obuntu bwo naye omukono nga guli bwe guti nangamba ate waba kisirina muyambi ne muganda wange nvuddeyo gyali mulaze nti nsobola okwetongola ndizekka n'akamere nkayiiya manya nti wenfunye 2,000 ezo zange kangume ndye kuba abaana mbaleseewa mu kyalo bannange omukono mu kubimba nze gwannumira emyezi 4
emyezi ene gyo olyawo okola otyo wakasaaliwo ekiseera kyatuuka nga mazima sikyasobola kukwata na lugoye ndukunye bwenti nga kino kisituse ogwena ogusituse emisiwa gyonna gikoze eki gisituse nengamba naye nze anaafiira mu nnyumba nkola kimuno olwaddako nga nkubira maama kati amazima sikyawanga nambeerwa sikyagisobola nkoze ntya maama ng'olwangamba nkubuulire oba weewulira bubi gy'ozaalibwa omanyiyo kwata emigugu kola ki komawo nga ntegeeza muganda wange nti munnange nange ekibuga kirabika kikoze ekikiganye obuntu bwe nali nguzeeko nga mbugala munda bwe nali ntandikiriza okutongola nti nange ndwana Kampala ntandika okutegaatega nga nzigalawo nga nkwata bigere nzira mu kyalo we nadda mu kyalo maama atandika okujjanjabako alemerako asiimuula ku mukono asiimuula omukono gusobola otooloka namaliriza nsudde mu ddwaliro ly'e Nakavule liriganga bwansuula munzolo olunaku lwe nalya ku mmere naye nga nkuba enduulu nkaaba abaana be naleka nabo bantunuulira nga tebantegeera embeerwa ate nzize nenfuukidde nengamba nze bannange nja kukola ntya nkuba bwanduulu we yanteeka mu Nakavule namalamu ewiikisi emu ne bandeetera dokita ng'ayagala na ssente naye nga ne ssente sigirabako egenda kunzijanjaba nali ndi awo nga akubirako abalala baganda bange nga bamugattira obusente we bamugattira obusente nga abusindikira dokita nga dokita annongoosa mukono baagukuba ebiso guno omukono olaba eno enkovu baanongoosa nakaso akaddala naye baanongoosa banziseeko ng'omuntu omulongoose ng'enduulu gyenkuba nga newe bankuba mbu mpiseze z'amasannyalaze ze bagamba mbu we bakufumita wano towulira nga nze bannongoosa mpulira ndaajana omusawo teyakukuba mpise esannyalaza mukono bazinkuba bankuba empiso bbiri bansannyalaza mukono naye nga teziyingira tewabuulira musawo nti nga siwulira kalifu mbwankwata namubuulira naye alabika nga yankomako nga yaalaba amazima kiganye anti mpulira nti mbwa amasira tegakwata ki masannyalaze bagenda okumpomola omukono guno bagukuba obuso buno amazima gali nti okutuuka munda muno nga kafwankana ali yenna omukyafu gw'owulira ng'ali munze mu bulamu era we bannongoosa navaayo nasulayo olunaku lulamba ndi ku kitanda maama wa mu ddwaliro ne bannongoosa baanongoosa mpulira nze obulumi kino kye kirwadde ekyannuma nga mbadde sikiwulirangako mu nsi era nali nzikiriza nti okufa okwange kuwedde nalaama ebigambo bingi nga nkaaba ndaajana olw'obulumi obw'ekitalo bwe nayitamu nendaajana nengamba maama wange abaana bange mbalese ntya bannange we baamala okunnongoosa naddamu nankuba akayisa olw'obulumi nampadde akikanga 3 neneebaka nga mpulira olwo ndiyo na maama wange ayimiridde akagalo we baakasala tebaakagolola we baakasala kana akagalo kasala lwali lugolole bwe ruti naye obulumi buli bwe nali nsigazza nga nkyabuwulira nze kennyini nze yazzanga omukono bwe nti bannange namaliriza omukono gugendeddeyo mu kukagolola bwe bagambe nti kagolola nabagamba amazima nja kuba nfudde bupya kuba kyempiseemu obulumi bw'amaanyi ate era mbuddemu nga baagala bakamenyereyo bakagolole naye nga neggumba liri mu bulumi bwe nalingamu nga ndaja n'okumala omwezi ogusooka ogwokubiri ogwokusatu olugalo olunnuma ng'obulumi buli bwe buleese okufunya omukono gubeere bwe guti ng'ozigolola zonna mpulira bulumi bannange we namala nti ndi ku ddwaliro wiikisi nnamba obulumi mpulira buweweddemu ne batusiibula nenzira ewaka maama n'atandika okufumba ku kamere nendi era nze lwe nadda ewaka yatema ettooke nanteekerako ekinyeebwa nali emmere n'agamba kituufu mwana wange ekiseera ky'omaze nga tolya olabika oyagadde era yali amanyi ndi akamaliriza okufa kuba naliira ddala ng'amulaga obulumi bukendedde we nadda eyo olw'obulumi ng'amazima ndaba mbuyiseemu
obe yakikola yali tasuubira nti ndiddamu okuyimirira nsibe ku nviiri simanyi naye nga nze n'abazze waka bangamba oliddamu okukola ng'olugalo luno lwagaana okwegolola ne luyimirira nga mbagamba njasobola naye nga sirugezesa nga lukyali lulwadde bwe nalaba nti obulumi bukendedde ne ntandika okulugezesa engamba kangezesa omukono guno ndabe ng'ekyali kintutte ku kibuga nkituukiriza we nadda ku kibuga saasobola kwegamba nti neetongole natandikira ku masaluni g'abantu ngenda nsaba omulimu mumpa omulimu nakitambulira okumala weeks nga 2 nga nze buli antunuulira olw'embeera gye nvaamu mukyala gamba ono ani awoona omulimu omusiiwufu bw'ati nga nfaanana byange nga nandaba gamba ono alina kyamanyi kati naakulumiddwa ng'akugamba jangu ongekezeemu wano kapenso nga ngenda okwata penso ye gwasiba nange gwensiba ng'agamba bugambi kino ekifo kikyo era ng'eyo saluuni we baba banzikiriza nga bantuuzaamu lwa kintu eki penso gwensiba nsibira ddala enviiri era nze alaba nti oba alina saluuni amazima nga yeetaaga omukozi asobola okunnyamba nze nampa ekifo n'entandika okukola ng'oba siisobole nga sasula kubeera sirina busobozi nti nsobola okufuna ssente oba nange neetongole sibulina sinnabufuna naye nga wemba nfunye omuzira kisa yenna n'agamba nti ekifo kikino waawano nkuwadde eruumu yiino kola nnyimirira n'enkola nsibira ddala enviiri nga tetunnaba kutuuka waawo njagala okutegeera ku lugalo luno abasawo bagamba ki ekikuluma abasawo mu kunnyinnyonnyola nga guno omukono gunnuma bampa wabbalwa yaagwo ne bampa n'eddagala bagamba kiki ekikuluma tebakyogera mu kunnongoosa bagamba toyina kikuluma bajjamu nti tukugyemu masira gali oba omukono mwagulwamu nga we batyo bakyogera naye nga simanyi kyajja kitya era tebakubuulira bulwadde bwonna buluma mukono tebambuulira nti oba nfunye kansa tebakingamba naye nti engeri we nali sisomyeko na kiseera kiwanvu bisobola okuba byali ne mu bbalwa y'omukono gwange kuba bagimpa nga sibisomye sibitegedde biyinza okuba byalimu wakati olowooza omukono gwabaaki nze ekyantiisa omukono guno amazima n'okulowooza nti omukono guno gwajja gutya so kati gwe ddala ekituufu abasawo bakugamba nti tomanyi kiruma mukono era mu bbalwa eyo gye nali nze naye yali tendazze kiruma mukono naye nzijjukira emabega wali we nali nviira mu kyalo we nalaba Munjja wange ng'afunye olubuto luli embeera gye nasitulamu ey'okutandika okuwanyisaganya naye ebigambo namusongamu olugalo luno bwe nti awo wennyini nanziramu ekigambo ekindaga nti olunsonzeemu naye nja kulagako kati amazima we natandiikira embeera embi yonna yonna okungoberera kati ye yakugamba atya ng'omusonzeemu olugalo we namusongamu olugalo yangamba ekintu kimu enensi tolowooza nti ya muntu omu nga bw'ogiraba njagala olugalo olwo lwonsonzeemu era ate ng'era lwe nali musonzeemu ojja kuntegeera nti nange ndi mukazi amazima gali nti n'okwegoba kwennyini nze neegoba zekka nga ndinga aliko n'emmindi ku mutwe era okumanya nga kirabika kwaliko emmindi lwali lumu nga sinnazuula nti ayagala bba wange naye ng'amulabye n'olubuto lwe namusanga n'enkumbi mu ttoyi ng'eraga eriko eddagala tetulina mwana gwasangudde nti atutteyo mu ttoyi naye namusanga munda ng'aliyo n'enkumbi eriko eddagala n'engamba ono akola ki mu ttoyi era namulaba ludda lumu alabika teyandaba n'enzira eno ku mabbali we yavaayo nemmanya kyabadde akola ngenda okwekaliriza alina bye yaleka wabweru ne bindaga nti amazima alina kyabadde akola ekiraga ekyo omukko oba kiki ekinyooka saalaba mukka wabula mu kuteekayo alabika yeye yateekayo obubi ndina bye nasanga kungulu awo ebiraga nti alina kyabadde akolerayo ebikunkumuse mu ttooyi ng'ate ffenna tugikozesa olaba embeera eyo bannange okisanga Kampala Uganda ng'olabye mukyala embeera gyembiseemu yakunyigirizibwa so kati olwo nkomyewo e Uganda nkomyewo ngamba kanzire ndabe nga nsobola okwezza obujja oba nsobole okwetereza nange nsobole okwetetenkanya embeera nnyimirirewo ng'omukyala kati okomyewo mu kibuga ovuddeyo mu kyalo nkomyewo mu kibuga nvuddeyo mu kyalo
wenatuka nengamba kantandika okusaba Katonda embeera yonna kanjikwase Katonda nengenda ku chachi yali salama nentandika okusaba nga nze buli lwe batugamba muzibirize tusabe nali simanyi na bigambo bisabe ekiseera kyatuka nenjigo okwatula nsaba ntya Katonda anjoleke nange kikimbeerwa kijempitamu wenatandika okusaba ne bagamba abalina ebizibu byammwe muddeko wano ku mabbali mubuulireko musumba nengamba nange kangende yansabira omukono guno gunnumidde ekiseera kiwanvu era we nagenda gyali n'atandika okunsabira nangamba buli ssaawa bwezi tizuukuka ng'osaba oyogere ne Katonda ng'olwongize n'okusaba nentandika okusaba Katonda nangamba ojja kusabanga emirundi 9 olunaku Katonda ajja kwoleka omuntu eyakukola ekikyamu omukono ogwo kuba natukera n'engumulaga nangamba nti era wonaaba omusaba gwe zibiriza oyogere bino na bino na bino nga nange nakwotinga nsaba negayirira Katonda onjoleka ekizibu kino kye natuukako okufaanana bwenti enali nsobola okwekolera nga sikyasobola nakwatako nti naye era mpa n'amagezi nsobola okuzaamu nga gukola sobola okukwata kyenjagala emirundi gye nasabanga ng'era ngenda okulaba ekirooto kinzigira kindaga omuntu gwe nali nsongangamu olugalo olwo bwenti nga gwendaba nga kindaga mujja wange gwe naleka mu nnyumba nengamba kirabika amazima gali nti ono ye yankola ekikyamu natuka ekiseera nengamba teri mbeera yonna ebeerawo nga si yakusonyiwa mu mutima gwange namusonyiwa nengamba oba kye yalaba naye njagala Mukama antemere kuba awatali kubo nkyuse embeerwa nga nze n'ebyo sikyabiriko kuba namala neneenaabuula bbaawe nga sikyamulowooza nengamba kankiveeko mbeere eddala siriasi ntandika okunoonya obulamu obwange obupya mbutandiike era we nasabanga nga buli era okusinga neekutte n'omusumba oyo yatuuka n'awampa obuvumu bw'okuguma kubanga nakabanga amaziga nenzijjukira embeera gye nalimu nga n'emmere nze sigisaba bukya njerimidde nabwe erimizi n'enjirya natuuka ekiseera n'empaayo omutima eri Katonda nengamba naye Mukama nnyanukula ngume n'omukono nemanya nti kino nga we kyankolebwako bwe kiti ye Mukama aliba ne wamusasula lwakuba sikyabawuliza simanyi oba bali bakyali bafumbo oba bakyazaala naye nga kiraga balabika bakyaliyo nze n'abaana abange saagala kubaza gyali nabalekera mama wange yabonaabona n'abaana bange sakebedde nakusaawo ndi olugambo galundi bubi njagala okumanya Emboozi era we namala nga musumba amaze okumbuulira amazima nti kiri nti ye yankola ekyo ekikyamu nze naguma nengamba nze nzikiriza musonyiwe naye ali musasula ekirala kyonna nenguma nengamba kantandika opangapanga nze newendi kati bansuza sirina wange nsula mu mikwano era wolaba nga munoono yeekyanze nzirako ewa muganda yange yali anyingiza ekibuga newe nsula sirinaawo naye nga mu myaka gye ntuuseemu giba gyetaaga okubanga nina ewange sirina kati sirina nsula kati okola ki okubeerawo okubeerawo ntambula we bukyenkyango oba oli waliwo nti jangu onjoleze ku bintu ngenda n'embyoza seesisaanya mulimu gwonna naye nga kinnumiriza okusinga njagala nnyo omulimu ogwange gwe nasoma kinnumiriza nsibe enviiri kuba kyo nagenda gye nagenda okiyigira nga nkyagala naye olw'obusobozi kiganye era we bampita nti engoye ziri wali jangu ozooze nzooza n'enkimala abalungi abali ku HK Media nze Hadija Kigozi new life experiences and adventures olunaku olwaleero tulina omwana omuwala amanya wangambye ani? Amanya gange nze Nakalimo Betty. Tulina omwana omuwala Betty agezaako otwalako Emboozi ye atunyonyolamu nga mukwano gwe bwe yajja okumusuza ate n'ayagala bbaawo oba oli awo n'agatako okumukola ebitasaanira yamutuusaako obulemu bw'omukono abeere nga takyasobola kubaako nakyakola. Mukyala musibi wa nviiri bw'obeera olina omulimu ogw'enviiri olina saaluuni olina engeri gy'oyinza okumuyamba apangepanga obulamu osobola okubeera ng'omukwatirako ng'oyita ku nnamba y'essimu gy'olabawo wammanga. Kati ki ky'osobola okukola? Okola saaluuni. Saaluuni ebeera ya mmeka ogitandika? Esaaluuni wenjitunuulira mu ssente zeetandikiramu ng'oba tobadde na busobozi bw'amaanyi esobola okutandika n'obukadde nga 2.
era mu bukadde obwo ng'obubiri manya nti wembanga oba mbulina nga mbutematema mu mbeera eyange gye mba nfuniddemu oba gye mba nkibaliridde nti wano nja kuba nsobola oteekawo ku buviiri 30 balabe nti Betty akoze wano akasaalo. Ate bw'oba totandise n'obwo obuviiri biki n'otandika n'akatebe ne space n'omuntu n'ajja n'omusiba nga yeeretedde ebiviiri. Era nsobola. Bajeti entono esingayo obutono ya ssente mmeka? Ebajeti esingayo obutono. Ssente zitatiisa abantu omuntu z'asobola okuwa. Kubanga era mba nina okuba ne dryer kuba waliyo okujja nti omuntu alina enviiri nkyafu. Ojja kufuna ka dryer kana akatono ak'emitwalo 8. Era mba nsobola okukafuna nako ne nkakozesa. So kati ona small budget ssente ezisingayo okubeera entono z'osobola otandika nazo saaluuni ziri ssente nga mmeka? Emitwalo nga 5 nsobola okugula ebiviiri. Okubaayo omuntu azikuwa okusinga lw'osaba obukadde 2 n'otiisa abantu. Emitwalo nga 5 mba nsobola okugatematema n'entongola akafo n'entandika okukola. N'ofunako akasaaluuni n'ofunako okuyimirira ku mutwe gw'omuntu mu mbeera gy'abandabyemu yonna mba siriyasi kuba kyemba nkola nkimanyi ng'ate nkyagala. Omanyi abakyala twagala nnyo okubayamba naye ogenda n'oleeta omukyala n'asaba obwanana bw'essente. Abantu baakoowa okubasabiriza naye bw'ojja n'osabayo akasente akasaamusaamu nga kasobola okuyamba ng'abantu nga 5 3 basobola okukakukwatirako ne bakakusondera. Kiba kikola okusinziira ku ddaala ly'oliko osobola okutandika n'emitwalo 5. Nsobola otandika nago. Bannange gwe wenna ali eyo ng'osobola okumuyamba Betty musonde nga bwe tutera okukola abakyala tuyambe tusobola okubeerako ne kye tumukolera ate ne tukomawo lala ne tumulambulako ne tulaba obulamu engeri gya butandiseemu. Ebyensi si byangu naye ebintu byakuyambagana. Nze mbawa omukisa ne mbaleeta ne mbakyaza era obusimu mbufuna abayambiddwa nabo mbafunye. Njagala okwebaza mwenna abantu abateekayo omukono naddala mu nsonga zino nti mwebale nnyo nnyini ddala. Obubaka bwe obusembayo eri abantu? Obubaka bwange obusembayo eri abantu neebaza okumpuliriza olw'emboozi eyo gye mbadde mpulira nga ne ku mutima ennumiriza okuba nga ngimanyiikoomu ng'amazima nina bingi byempiseemu ebinyigiriza n'ebibeera ng'ebimu bisoomooza nga mpulira amazima naddala nga kino kye bantuusaako mpulira ddala ng'obulumi bwempitamu nza bumanyi naye nakigumira. Nakigumira neeyanze okumpuliriza n'okunkyazaako ku mukutu gwammwe. Gwe weena asobola okubeerako n'engeri gy'oyamba Betty osobola okubeerako n'engeri gy'omuyambamu. Ekisinga okumulemako okuba nti nayina obulemu ku ngalo kimuyisa bubi nnyo kimuleetera psychological torture ne kimumalako emirembe. The fact nti ayagala okubeerako ne kyekolera ng'omuntu kye yasomerera tasobola kikola nakyo kimuyisa bubi. Banaye nsaba tuyambagane. Neyanza nnyo bakwano yenze HK Media Hadija Kigozi aba Platinum Wellness Spa bateekamu omusanyu kulaba nga kyetambula bulungi ne baganda baffe aba Rest Coffee Academy. Neyanza nnyo bakwano